Results zafulumye zigenda somwa enkya ssaawa 5 enaggulu. Kkooti efulumye final word ku ssaawa 8. Zino ebbaasa mulimu ki? Ebbaasa mulimu gundi z'abaana ezo zibayita ku kkooti ssaawa 8. Ebbaluwa eziyita abaana. Abaatidde mbasaba babeere bagumu. Buli mwana ajja naki? Ne maama we. Ng'omwana asangibwa nga si wa kafeero mugenda mumukolera kimu? Naffe tugenda mutwala nga mwana kuba aba akuze ne banne aba abadde mu banne. Olw'obugagga by'omugenzi buli kimu kigenda kukomawo ng'ettaka ng'ennyumba ekyo nziramu mu kamera nga nkyogera akirimu yenna yeesibe mmeka 2. Sajja watu omuzimu gwe guyita n'ekajja ne ku maka ge ne gukaaba n'amaziga. Ennyumba yali ya bulumi. Mbagamba nti mukozese ebintu bya Nile ne modern okuli butto, sabbuuni, eŋŋano n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ewakaawo mu bifo ebyolukale byonna ebintu osobola okubeera ng'obifuna mu maduuka ag'enjawulo kuba ku market kwebiri ate nga birungi. Abantu bakkiriza, abasika capati bakkiriza nti butto wa Nile wakabi n'owa modern. Eŋŋano nnungi nnyo, so binoonyeeko gwagenda okubeera nga otegekera omwami wo omupya abeere nga atakkiriza nti ono omukyala afumba, ebeera ng'okozesa ebintu bya modern. Bwe bitaba bya modern kozesa ebya Nile. Twogera ku butto, sabbuuni, eŋŋano, so bye bintu by'olina okubeera ng'okozesa obulamu bubeere ng'ate butambula bulungi. Nkugamba nti biri mu maduuka ag'enjawulo, biri mu supermarkets, ku katale konna weeyagala okuba ng'ofuna ebintu bino weebiri. Nze Lujja ndi n'omwami Nende wano. Njagala okubategeeza nti results z'abaana ba Kafeero zo zaafulumye oba zaafulumye ennaku ezo, era nga tulinze bulinzi ssaawa yonna bagenda kuba ng'ate balangirira. Zino results bagenda zirangirira ng'ebivudde mu kalulu. Si bwe biri? Tatabuse ekijja si muntu. Ekijja si muntu. Results za kulangirira nga buli omu waali. Ogamba otya mwami Nende? Ayagala sirina taamu. Pressure ku pressure. Terina pressure awulayo pressure bana. Bana abamu baaba. Batidde. Kiki ng'olinga yategedde ku results? Sirina kyemmanyi. Nga wenyamidde nnyo baliba nga abaana b'obadde osuubira nti bakafeero ate be bataakomyewo. Sirina kyemmanyi. Sinnabaziraba nako. Kiki wafunye kirooto mu kiro? Kiki ekikukakkanyiza wooti empewo ng'ekuyiseemu? Yali empewo ekiseemu. Yasinkoye bukoye era wenda mirimu gintuddemu nnyo. Naye abaana abeere bagumu. Results zaafulumye zigenda somwa enkya ssaawa 5 enaggulu. Kkooti efulumye final word ku ssaawa 8. Emengo kkooti. Results bazikola DNA bagikola emirundi emeka? 2. Ani naani abaakola? Nala kikola laboratory ya gavumenti neya forensics eya police. Lwaki results ezo tebazisomye omulundi gumu mu kifo kimu? Basazeewo result emu ebeere enaggulu emu ebeere ku kkooti. Ng'abaana be baawuddemu oba ze basomye eri era ze basoma n'eno? Ze bagenda osoma n'eno kuba kkooti yeekakasa. Ekigendererwa ki? Ekigendererwa okubeera nga tewaliwo omwana agamba nti ki nti oba nkyogere kitya okubuusabuusa. Buli omu abeere nga mumativu. Ku baana bo, abaana bali mu mbeera ki?
Maika nakasera kabunkenke obanga alinda eza sirimu. Abaana be babatidde mbasaba babeere bagumu. Abaana babeere bagumu. Nga woolaba ebintu obisubira okuvaayo nga woobirowooza oba walibawekyukakyuka? Bigenda vaayo nga bwe mbirowooza. Alina abaana bangi. Yinza osuula nga 2 3 bwoti ku baana 25. Abaayita walirabayo abagwa n'erisuubi weeriri libaawo eryo lyo libaawo. Neze nalaba buli eyajja ku musaayi afaanana Kafeero. Okufaanana si Luganda nga Kafeero Daaki naye ng'afaanana Kafeero, naye Kafeero yafunye abaana ezzadde lye ligenda kutereera. Obwenkanya mu baana weebuli. Kati ekibadde kisinga okunkaabya olujja lwa mukulu wange lufa lusaanawo. Naye ndulaba kati lugenda kudda ludse lukomyewo. Lukomyewo gwe nga woolaba. Nga bwe ndaba. Results zino nga bagenda okuzirangirira buli mwana ajja naki ne maama we baba basooka mu counseling bamala babasomere results nga bwe zibadde. Buli mwana ajja ne maama we. Temulimu baana nga bamaama baabwe baatambula oba baafa? Bamaama abasinga weebali ab'abaana balinga abaana 2 bamaama baabwe abaafa. Bamaama abasinga weebali. Nakino tukijjewo. Singa omwana asangibwa nga si wa Kafeero mugenda mumukolera kimwe nga famire? Agenda sigala mwana wadde ekituufu abaakimanyi abaakibanja maama we. Naye ffe tugenda mutwala nga mwana kuba aba akuze ne banne aba abadde mu banne. Teri kumuboola? Teri byakuboola. Abaana kati bakuze bonna bakuze kati tewali nnyo kyakuboola muntu. We twagendedde mu DNA nga buli muntu akoona ku nsonga y'ebyobugagga by'omugenzi. Ebyobugagga by'omugenzi DNA weggwa ebyobugagga by'omugenzi bigenda kukolebwa bitya? Ebyobugagga by'omugenzi tambabuulira ekituufu. Ebyobugagga by'omugenzi teri abitunda kubanga amateeka tegaaliwo. Era buli kimu kigenda kukomawo kuba okuggyako ekintu ekisitulwa ekyo kyekiyinza obutakola ki? Ekisitulwa kye kitya? Nti oba oli atwala ekikopo oli atwala kyuma ekyo nedda. Naye kino ekiri pamu ekintu ekiri temporary ekyo kyo tetugenda kikwatako. Naye ekintu ekiri permanent ng'ettaka ng'ennyumba ekyo nziramu mu kamera nga nkyogera. Akirimu yenna yeesibe mmeka? 2. Ekyo kyo mateeka kigenda kukomawo. Kyo mateeka era bajja tulabiraawo. Tugenda yita amakuba bino ebyo byo tebiriko na kuwoza. Kufuna bufunyi buyinza abaana ateekinga bintu byabwe. Abaana abazuuliddwa nga abazuuliddwa byo tebiriko na byagenda mu kkooti nti tuwoza ne mukulu Ssejjengo ave mu nnyumba nedda. Abula kumugyamu bujja. Kati singa kubaatunda n'abali mu ttaka ly'omu kyalo n'abali mu nnyumba y'e Namuwongo, bino byo tebiriiko kuwoza nti tugende mu kkooti twawabire Ssejjengo ave mu nnyumba nedda. Twawabire oyo ali e Namuwongo ave mu no kubanga si ffe abaamuguza. Singa wabaawo omwana nga yeekobaana n'abantu bonna abo abaatunda emaali y'omugenzi
results ne zikomawo nga mwana wa Kafeero muba mukyali ko ebyo byonna ebyokwemulugunya nti waliwo muganda wange olaba kino ekintu oba mwana wa Kafeero oba si mwana Kafeero teyalina buyinza kutunda kintu atayise mu mateeka kubuulira amateeka bwe gali amateeka mugende waniseta jeno n'abawa letter of no objection mugenda mu kooti abawa letter of administration ate neyoba mutunze mulipootinga ku kooti tutunze kino lwansonga bweki naki ne bweti naye ebyo byonna tebyaliwo olw'ensonga ate ne muba musazeewo tunda mulina okutegeeragana ne bannammwe bato bammwe oba bakulu bammwe ne bino ebintu ababitunda baali ba mikwano n'abaana ababale ku byatundibwa biki byolaba bigenda okukomawo kumaliyo omugenzi esooka Kajjansi ennyumba ye Kajjansi eyo ennyumba ye Kajjansi sijja bali bamu Kafeero teyakolera bwereere sajja watu omuzimu gwe guyita ne kajja ne ku maka ge ne gukaaba n'amaziga ennyumba yali ya bulumi n'ennyumba ye Namuwongo ekirungi ababitunda bakyali balamu kubanga abagigula bangambye abaana bo si be babaguza abeeyita bannamwandu n'emikwano be babaguza babaguza batya ati basooka bo ne bagisuubula ku baana ne babawa $1,000,000 kati bo abagisuubula be bagiguzaani okitegedde ekintu ekyo bano abeeyita bannamwandu n'emikwano bagisuubula ku baana layisi bo ne bafuna abawa $1,400,000 something basuubula ku baana ne batunda mbadde manyi nti eyo ennyumba ye Kajjansi sente ezasooka ze zaakola ku DNA eyasooka siina kyemmanyi kuba DNA eyasooka siina byemmanyi era bandigoberedde mateeka kuba mbadde manyi nti kyali kiyamba bonna ng'abaana tewali sente zakolera ku DNA byonna bajja bijja ekirungi si byakuwoza genda mu kooti abagenda owooza ogenda mu kooti beebo betugenda okujja mu bintu bya Kafeero bo bagende bawawaabire ababaguza okitegedde ekintu mpulira awo nno wetudda kunoonya maali ya mugenzi bintu by'omusajja ebyobugagga bye birina okukomawo teyakolera bwereere era zaagala abantu babeereeyo nti omusajja ebbanga lyonna lyeyamala mu mulimu talina kye yakola omusajja atu yali akoze naye abeeyita emikwano ne bapikkerere n'abeeyita bannamwandu omusajja atu basawo bamuswaze bwe bati kati ate amataka g'omukyalo yo kiri kitya byonna bigenda kukomawo ndambye ebintu ebiri permanent buli kimu ekirabwako ekikwatwako ekikuba kyo tekisenguka bigenda kukomawo ettaka mu kyalo lyali ku bunene bwenkana ki batunda yiika nga 3 yiika 3 gaatundibwa en'okwabyo 7 baatundako oyeeyita Namwano ne bamuwako yiika 5 n'atundako olwoya waabwe yabadde mu byekisiru naye ne bamuwako yiika 3 n'abaana ne baswale babawaako ne batundatunda ettaka naye buli kimu kigenda kukomawo omusajja teyakolera bwereere emmaali erina okudda kati abaana bagenda kubeera wa kwaluli babadde beekaso n'abeera eno n'abeera eri ono bamuboola ono ali wano kati bagenda beera wa ennyumba y'e Kampala webagenda okuŋŋaanira n'ey'omukyalo ey'e Kampala yeeriwa naye kyemmanyi abaana bakuze ey'e Kajjansi gye tubala kigambako nkimanyi nekyebaze tugenda okuzzaako ey'e Kajjansi ey'omukyalo naye bonna abaana bakuze basajja bakulu bakazi bakulu abazzukulu be bagenda obeera mu kyalo
eno ennyumba ate sibajja gifuniramu abapangisa sente zisobola okuyamba mu kyalo zisobola okuyamba ne property ezisinga basobola ozikulaakulanya naye Namuwongo kati ebintu bigenda beeramu bazzukulu abaana bakuze beetakulira bande banoonya kika gwe nga taata oli mumativu sofa we tutuuse wano n'ensonga za DNA ne mumativu nnyo 10 ku kinnaakyo 10 kwayo kyali kiremesezza Kafeero ofuna obwenkanya muzadde lye n'ebintu bye kyakumuziikula akomewo ku nsi amala ebyakola ki naziga kikola wabula abaali bafuguma bapikkerere bonna ne basirika baali bamanyi kikoledde mu mateeka bagenda onoonyereza banshuwinge bagenda nkikoledde maki mateeka naye kati era buli kyengenda okukola ngenda kikola mu mateeka ne bengenda olumba okujja buli ali mu kintu ky'omugenzi kiddizibwa abaana era ngenda kikola mu mateeka ekirungi ale bino tebiriko byakuwoza genda mu kooti no abajja ogenda mu kooti okuwoza be abagenda okubeera nga bakola ki bagaba noono yanguza mpe wansasule be bagenda mu kooti nga boolaba gavumenti ku bino ebya NEMA ejja buzzi nemenya teriiko nti ale tugende mukono kubanga ekinema ya gavumenti kati ekintu nga si kitosa yonna bakikugjamu ate nga tebagenze mu byakuwoza kati gwe nga muganda w'omugenzi tewejjusa muziikula sirina kyenejjusa kuba kyenalina okukola naye yennyini bweba yali ku nsi nga nze mufu naye kyeyali alina okukola kumuziikula eddembe ly'omuntu yenna emagombe ng'alese ku nsi emirembe giri bulungi abaana bali bulungi abazzukulu balina we bakola ki we bali kati tewejjusa sirina kyenejjusa era kati ali bulungi ne nsaba kimu ambale kombati tutandika okulwana aleme kuba nga teyakolerera bwereere buli kintu kye kisobola okukomawo zino ebbaasa mulimu ki nebbaasa mulimu otambula nebbaasa nebbaasa mulimu gundi z'abaana zezibayita okukooti ssaawa 8 ebbaluwa eziyita abaana kitegeeza abaana ku mulundi guno mubategeezezza mu budde ssaawa ali ku musaayi abamu tebaategeera bonna baategeera bajja abaali bamanyi nti baana ba Kafeero ate abatajja abo baali babuusabuusa ye n'atajjira ddala singa wanaabaayo omwana omulala avaayo nga bino byonna biwedde n'agamba nze nasigalira nali siriiwo aliwaddemu okweteeka mu ssente ekirungi gundi ya kitaawe nagirikomyawo ku nsi kati ye aliwa ddembe gwe weeteekamu ssente ne bakukebera gundi gyeziri sampo yasigalayo weeri sampo akagumba kasigalayo otuuka nga bakwata nga bakebera profile weeri ku nsi yakomawo yenjawulo eyo kati enjawulo yokka ng'oza n'ogenda eyo mu nkukutu nga togambe muntu engana seekakasa kangende bankebe ng'owulya muli kikusika naye nga tosaana gwe mawulire ge watya osobola okuvaayo oluvannyuma lwa bino byonna ogenda ku forensics ya police oba ku laboratory government analytic ogamba kanne kebera endalo obutakwatagana wakati mu famire naddala abaana mugenda bukolera ki ekibadde kyese obutakwatagana ensonga eno n'abaana bali kimu okuggyako bali abana ate ne bali abana njijayo Simon talina buzibu ku bannaabwe ne Dube ababiri mbajjayo naye abaana bali kimu tebalina buzibu nga tumaliza Swaziniga omugamba bigambo ki
sirina kye mmugamba labula nze kye mmugamba ensi eno si nnyangu ate ekintu ky'otamanya value yakyo tokikuba nga kiba tekikwatako. Neŋŋamba abanange ku nsi kuno tuzaalibwa na mukisa era gwe gutukulembera mu buli kimu kye tukola n'empisa ze zikweyimirira. Nalabye yaka audio ke naabye nga eyo yeeyita bisikirwa ntabukira biki sinende ebimu abijja mu nnyimba za kafeero. Ekirungi mu mwali mugamba abaana mu kafeero talina kye yabalekedde, yabalekera muwulize nnyo ennyimba kwaya kuba tusitola ate bwekuba jjooka abikyusa. naye nze kye ŋŋamba abaana tukole tuve mu muzannyo. Era abaana abagenda okufuna ekika, abaana abambadde bafuba kumanya bali baziika n'okumanya nti kati ŋŋendako mu kyalo, tugendako waffe, ŋŋendako waffe. Abaana abawala balungi bayitirivu n'okumanya babba baabwe babatwalawa emikolo. Naye mbasa abaana bange mubeere n'empisa nga kitamu, aye mubeere bakakkamu. Ensi eno ogiwangula mu bintu bibiri, bukkakkamu na mpisa. Ebisigadde Mukama yakola ki? Yakwatirako. Okukola ennyo si kwe kufuna. Awala bw'oba n'empisa owangula bingi. Tunuulira Minisita Balamu kati waali atuuse na bukkakkamu. Balamu abadde Minisita Balamu abadde afukamira n'omuntu gw'alaba nti amusinga. Kiwulira kira bulungi. Naye affe yagamba nti twalwanisa bulwanyansi ffe kennyini okwebuulirira ne Mukama otukwatirako mu bwetawaaze n'okujja ki mu bantu. Nze kye mbagamba oba n'empisa owangula bingi nnyo bingi n'okuba omumaliivu buli kyokola. Singa sibadde mumaliivu ku kino ekintu kyammwe nandibadde nakikola ki? bakivaamu dda. Balamu akyali nammwe? Talina buzibu. Oyo yafuuka muganda waffe, yafuuka taata wafamire waali abaddewo mu bulamu bwa mukwano gwe n'embufu. Yoyo Minisita Balamu. Minisita Balamu. Manyi wano wetuvudde oba wetukyali wetugenda osenvulova wabaddewo sayidi emu etakkirizigana na sayidi endala. Ofuna bulungi? Bw'abo bonna abadde tebakkiriziganya nawo olirwedde okutambula nabo mu feeza empya ey'obulamu. Ekyewuunyisa kwaba abaana bonna njagala obabuuza, bonna baddeko nabo mwatuli ekyo kimu ekyanjawukanya n'abo abana kutyoboola bannaabwe kyekyokka ekyesikirizaganya nakyo. Simon kumpi nkuze naye. Kale byebyo katulinde results kyezinagamba. Tujja kubeerawo nnyo okubanga tukomawo ne update eyo kuba ensonga zino tuzibaddemu nnyo okuviira ddala eri emabega ne ziwummulamu ne tukomawo ne wabaawo akasukayo akayinja ne batulindisa ne bikola bitya. Kale lunaku lwankya era kiba kyankizo nnyo okubanga tubeerawo ng'abajulizi tumanye ate ebintu engeri gye bigenda okuggwamu naye nga ffe tusaba biggwe bulungi era bigenda kuggwa bulungi. Era nsaba abaana bonna babeere bammwe bonna baffe bonna baffe akuume paka enkya nga tuwa updates za DNA ezisembayo. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So leero mbaleetedde katuliki gano majaani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance. Then gano makerenda gakuyambako ku fertility support. Onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning otuusiza ekiseera oyagala kuzaala.
So this is the solution. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa. Tulina pink lips, osobola tukubirako 0708 76 32 11.